Katemba atali musasulira alabiseeko ku kitebe kya NRM ekyaleero wano mu kibuga Kampala. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina Dr. Tango Doyi bw'akyolesa nti ye ne ssabawandisi w'ekibiina Kasule Lumumba balina obutakwatagana obw'enjawulo. Dr. Tango Doyi, I suggest you come. Dr. Tango Doyi, to present myself. Dr. Tango Doyi, I suggest you come and take Social this seat. distancing. Kino kyerazirwa tu Dr. Tango Doyi bw'agaanyi okutuula mu ntebe ssabawandisi gy'abadde amutegekedde nga bw'atuusa okwogera alabise nga si mwetegefu okwogerako eri bannamawulire kiwaliriza omwogezi w'ekibiina Emmanuel Lumala-Dombo okumwanukula mu ngeri y'obukambwe bw'atyo n'ayagala okuva mu lukiiko wadde nga lubadde terunnaggwa. I am unkind in my heart to have said this here. I should have said this is the final product. I was not aware. I was called for this press conference at 10, but even at 10 we had just done 3 synopses. No, nobody is battling with anybody because these are members of SEC, the Central Executive Committee, who have come in here. Thank you. And you know, Mr. Tango Doyi. Olukungaana lwalubadde lwayitiddwa ssabawandisi w'ekibiina Justin Kasule Lumumba okunnyonnyola ku biki ebyasaliddwa mu lukiiko olw'oku ntikko olw'ekibiina kya NRM luyite seeke. Adopt the NRM political roadmap for the 2020-21. Lumumba ategeezezza nti kyasaliddwawo nti okulonda ku mitendera gyonna kwani anakwatira ekibiina bbendera ku mitendera egy'enjawulo kwa kusimba mu mugongo. Akkaanyiza era ne tufulumya ekiteeso nti okulonda kugenda kubeerawo ddi era ku bifo eby'enjawulo era okulonda tugenda kulonda tutya abo abatukulembera. So twakkaanyiza nti okulonda abo abanaatukulembera mu kibiina kya NRM tugenda kusimba layini musimba alaala ku muntu oba ku agent oba ku kifaananyi ky'oyo omuntu gwe twali yagadde atukulembere. Olukiiko era lwasazeewo nti okulonda kwani anaakwatira ekibiina bbendera ku bwa pulezidenti kwa kubeera mu nkiiko za disitulikiti olwo ebinaasalibwawo byanjulwa eri seeke wakati w'ennaku z'omwezi nga 6 n'enga 8 omwezi ogujja. Abakulembeze bajja kutuula ku disitulikiti basalewo ani abakwata bbendera ya NRM nga tuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti bateekeko omukono bateekeko ekinkumu ekiteeso ekyo kidde e Kampala tulabe ani gwe banaaba balonze. Tutegeezeddwa nti ababaka 29 mu kiseera ky'okukyusa akawaayiro ku myaka gy'obwa pulezidenti abaasalawo nti ssemateeka takwatibwako baagenze wa pulezidenti ne bamwetondera era ng'olukiiko lwa seeke lwakutunula mu nsonga zaabwe okulaba obanga bano banaabaddiramu. Yasisinkanya ababaka abakontana n'ennonda eyaliwo mu palamenti n'enkola eyakkiriziganyizibwako ababaka ne bajja gy'ali ne beetonda era bwe yayanjulidde olukiiko lwakkiriza oluvannyuma lw'okumulungula ensonga zonna okumala akaseera. Ambasada Abi Walusimbi nga yakulira bannakibiina kya NRM abawangalira emitala w'amayanja agamba mu lukiiko luno bannayuganda abawangalira ebweru w'eggwanga tebasobodde kufuna mukisa lukiiko kubasemba okusobola okwetaba mu kulonda kwa bonna okwa 2021 nga bwe kyali kyasalibwawo kkooti gye buvuddeko. Niba kirabye nga tekisoboka nga Electoral Commission yennyini bwe yayogera kuba entegeka tesoboka kukikola kati era ne ssente zennyini teziriiwo naye n'okulaba kuba bw'owulira diaspora nsi nnene nnyo kugamba eyita amawanga mangi nnyo. Just America erina states eziwera nga 5, South Africa erina gundi ensi Uganda erimu nga oba 11 kugamba nnene nnyo kizibu okuba nga bakikolako n'olwekyo y'ensonga nti diaspora tegenda kubanga yeetaba mu kulonda. Zibadde ziwera 8 n'ekitundu ez'emisana Dr. Tango Doyi n'akomawo okwanjula ennaku ekibiina kya NRM ze kigenda okulonderamu akamyufu. Village level, NRM is going to elect and get 1,306 leaders.
ono ayongeddeko nti bannakibiina kya NRM be bagenda okusalawo ku ani anakwatira ekibiina bendera ku mutendera gwa disitulikiti ng'ebinaavaayo bijja kutwalibwa mu lukiiko lwa seeke biteesezebweko. Kitanda Ronald, Nampima Elizabeth, Top TV, Agokya.